Chichi choyenda. Abataka mbalamuisa. Era mbebaza nnyo okuwuliriza radio. Naddala ne NBS. Mbegemba mwongere okuwuliriza radio. Yes sir. Eriyo program ediyamba okututoola mu busibe. Obusibe obwa brain. Tuli basibe mu Uganda. Kuba brains daifed bangi kwife. Titwenda kwerowoleza na kutoolayo bintu bibi nitubyogera. Twenda kuwaana buwaane abakulembeze naddala ba politics. Twajja okweyagaana nga bw'otambula n'abantu abo nga iwe mwene tosoose kwetegereza olugendo lye bajaamu baida kudaalimya bakutuusa awantu bakusuula eyo oba eyo ng'ozira ky'osobola kukola. So radio program eno ndi kwenda okusabira omuvubuka ono kuba eriyo n'abavubuka abandi mu Busoga betwenda baveeyo. Kino n'ekiseera kyaimwe okulwanirira Uganda. Ti kugema mundu nti ojja kuba muntu masasi. Ayo ogeme mundu ey'okulongoosa obwongo bwaife n'okukyusa endowooza dhaife. Eriyo emundu edo edda okuwandiika ebitabo, edda okubroadcastinga information entuufu. Waliwo ni emundu abalenzi abavubuka b'e Kenya ye bakozeisa. Okay. Bakwati tibenda kulwanira kuleka nsi yaibwe kudaalima nga bakaaliwo. Okay. Dr. Nkwaniriza. Webale. Kirungi ndi kibumba akakumi. Tutandikire we naawo. Nkigendereire okutandika ni Beidaba Maana mu Kyolye. Omuna Uganda bangi no baawulira ekigambo kino kiwayogera. Sebo wakyogera kibiseeko ibanga ayi abana Uganda bakakitwalira ala serious. Myaka bange 5 inuma wakyogerera. Ene 5. Ayi buli totambula ku numbe 5 ina, totambula kumbaga 5 ina, oba Buganda oba Busoga, mu bivulu ne mutali mu bivulu ekigambo ekya Beidaba Maana kikali famous. Wali otegeeza ki nti Beidaba Maana ani amaana ani ajomanibwa? First of all, kankukobere. Mama ange yali mwise mukozi. Mpegano mwanina oba kojja wange. Omusaadha oyo akaaliwo Merekizadeki Kalikwani. Omwaka guno ali mu myaka 13. Akaaliwo. Yali ku mulutalo Second World War. So ne yaidde okukyala. Bale bankoba ati Job ono obinga enkoko. Otyo? Oyite enkoko eyo. Tufumbe. Now, amakulu agali mu kintu ekyo ni gano. First, naddala mu Busoga. Ekyobugaiga n'omuntu wa buliddo kyasobola okuba nakyo n'enkoko. Ate abakazi kuba tibatera kuba na bintu bwe baba mu maka g'abasaadha. Be baba kun'obwannannyini. Enkoko is the nearest kantu kabanako n'okuyitira omugeni. Enkoko n'ekintu Omusoga kwamanira nti oli ku mwenda kuba omufumbiira enkoko. Kale nakireeta okutoolayo omuntu wa buliddo wa wansi amane message yendigezaako okutuusa. Begano bwe nakoba nti Uganda government eidda kuba maana ng'oti nze kye nakola nga nkaali muto titegeera bulumi bwaku muntu kubaawo oba nkoko kubaawo
amini okugimana otyo oli kugitola ku ebivaalo byayo enkoko evaala moya so bwogitola kwa moya eba kidu so bwogitola kwa moya okugisika kwa moya naddala empaga efuna obulumi bwongino kale omuntu okubonaabona nga toli kufa ng'abantu bali kunununta bali kutwala ku ebintu ebibyo bali kutaawa embeera mutasobola kwekyukiza kyenali ntegeeza so ali kumaana n'abakulembeze mu gavumenti ya Uganda clearly abali kumaanibwa n'omuntu ono wa buliddo alina akobugaiga akatunu ku kyalo so the few abali sente embitirivu obutotoba nga bali kulwanisa n'omuntu wa buliddo azira omuwafu omutaki nga azira ku Uganda yabaamu amaganga 3 eganga esooka neri abatono abalina obuyinza mu nsi eno kankube ng'ensi yaibwe nga bali kufuna kyebenda kyona kyona abo batono bayinza okuba 5%. Abaawo abantu mu iganga eyaife muno abali ku nandi ba professionals oba basomye ku baba ku mirimu egisoboka oba ba manufacturers bakola ebintu abasuubuze ayo yabeeyo eriyo n'eganga eryokubiri eganga eryokusatu n'eriyo omutaki aba mu kyalo ng'aziraku ali kulima ebikaado to give you an example ali kulima ebikaado ali kulima the cheapest cash crop mu Uganda ekirime ekireeta akatono okay mu Uganda the cheapest nga ali kutunda ali kulima ebikikaado myezi 18 avaawo atwale tani bw'aba agigeziiza agiguze omuyindi abayindi abasinga obungi bagwira otyo bamukoba taniyo erimu bidaku kukigula siringi emitwalo 24 ndi kuwa example kuba ndi nti daika kunaawo kilogramu nani tani eba mu kilogramu 10 mpegano bwoba oli kugitunda siringi emitwalo 24 tani kiba kitegeeza nti kilogramu oligitunda siringi 28 now bwobanga oli kutunda ekintu ku siringi 28 olwo dofunamu okola muki